nsaba tukubere Katonda engalo nga nnyingi. Waliwo omwana manyi waliwo ebintu ebibeera nga byakusanyuka si weewaawo kati mugera kuba mukatono obugalo nga mpola mpole mu rediyo ennyingi ezefuze Buganda nyumirwa Lwengo okwekana ebitooke rediyo z'eggwanga ezefuze Uganda ye Lwengo famme njumira okuzaama puroguramu zaayo zenyina kamaala rediyo y'amaanyi nkoye sabo omukadde waffe director abagenyi baffe banaye leero kyanjawulo tebanatwanjulira bakola ku mikutu mirala naye baagadde ensooke mbaanirize tugenda kuva wano nga tutegedde baganda baffe abakolera ku mikutu emiki n'abagenyi ab'enjawulo nga mubategedde naye n'ekijja okuddako sabo manager kyekyaba tubaffe abakubi b'amasimu nabo beeyanjuleko wano guno omukolo gubaamu n'okumanyagana n'okunyweza ki obumu. Nze Rebecca Joseph tukole nnyo tuwerere abaana ate sente tuzikwate bulungi abalala bakola ki Rebecca bazoonoona meeyo yakawummula sente bakyakulembera basentebe ab'amagombolola mu Uganda handover ngikola December tuwejja kubayo okulonda ku Africana kati nkyaliyo nkyawuubamu sikyekyo naye ng'ekideese wano ndi chairman wa board ya radio eya Lwengo FM. Olugendo lwa Lwengo FM lubadde luwanvu naye Mukama mulungi radio kutandika netajjibwako okutuusa ng'efunye byonna bye beetaaga Hajji Haruna yeetaaga engalo ennyingi. Njagala kwebaza abatuwa ssente buli ali wano ng'olanga ne Lwengo FM bakumpeera engalo mwebale nnyo era mbasaba radio mugyongere ebirango. Radio eno ena ekyafaayo kye musaba dokita lwe yagenda ku mpewo enkeera babbako embuzi ekyetume oli n'alanga ekirango ekyasooka ne bakuba essimu nti tuwulidde ekirango ku rediyo embuzi ne bazikwata okitegedde naye n'abasooka okulanga nayo bizinesi zaffe zigenda mu maaso ndi chairman wa Lwengo microfinance tulwanako programu era ejja kweyongera naye ebbanga lwe yabeerako ba clients abeeyongera baali tebabangawo mu mwaka lwa rediyo eno. N'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala abagiwuliriza. Emyaka 6 tubadde ba mukisa Katonda nange okunkuuma emyaka 6 nali omu ku baaliwo nga tugiteeka ku mpewo nagiggulawo ne mukadde waffe RDC Mariam Nalubega ffe twali mu programu yasooka naye ne tuba ba mukisa oyinza okuggulawo ekintu ne kitatambula ne bakwekwasa nti mwateeta muzibu naffe Mukama anaatuyamba rediyo gye twaggulawo okuba nti egenda mu maaso. Njagala kumaliriza nga nsaba ebintu bibiri. Esookera ddala okwongera okugiwuliriza rediyo eno okubeera mu Lwengo ate director nakkiriza erinnya ne baba nga bagiyita Lwengo yatwagala nnyo. Hajji Haruna yandibadde waddembe okuteeka rediyo eno ewalala naye eri Lwengo n'agituuma Lwengo kitegeeza Lwengo emuli ku ki bw'oba munna Lwengo n'otagiwuliriza bo tukoze bubi. So titwagala muli azaamaanya tugiwulirize rediyo yaffe. Ekyokubiri programu ze zibeera ku rediyo muzeeyambise. Ono abadde ayogera wano n'asaagamu Bashir tujja kwonoona amaka abadde ako kayisewo mu kusaaga naye buli programu ebeerako kukyusa Munnayuganda. Gwe ne bw'owulira programu ng'eringa erimu ebyokusaaga eba ekulaga ebyo ebyokusaaga nti bye byonoonye gwe kyokola. Oyinza okulya nga kuzzeeko omuntu n'ajja azannyira ku rediyo okwo ng'eddoboozi lya mutamiivu
abata kugamya nti Tamiira amaliriza gyasembera nga mu butamiivu ayonoonye. Gwe n'otegeera nti bw'otamiira oyonooneka. N'olwekyo buli puroguramu ebeerako giwulirize n'amagezi. Radio ereke tuleka kye kimu. Zino zimuvubuka kuyiiya taasa makaago nnyo. Waliwo ne gye nawulira emabega ya Jaruuna n'enseka ekiro kuwulira nnyonnyolaga n'ennyamba yogera omusajja kyemmanyi kwali ambuzeeko yogera nnyo mugambe nga bambi omukyala atuma naye hajje naye n'akola omulimu namugamba ssebo oba owulira omukyala akola ki akwetaaga ndoza gye byakkira era kyemmanyi yaddayo. N'olwekyo ekigendererwa kyaffe olwaleero kumanyagana kwongera kuzimba ku mulundi guli twawaayo naye nakati kubanga rediyo tukyakola ki tukyetaaga okugizimba. Omukulu nga bwakubya omulanga manager nange nga chairman nyongerako teri sente ntono tiketi emu ng'ogiyina gy'osobodde egattako kinene. Okugula bloka nga bazoogeddeko oba okoze nnyo naye ova wano okuva n'olwaleero mu abakuba amasimu buli simu gy'okuba ku rediyo yaffe kubanga okunga abantu okutwegattako nga 27 ate ddayo tojja wekka jangu n'abalala baki bangi. Ekivulu kyaffe kibooge nga bulijjo bwe bikola ki bwe bibooga kubanga era oba otaddeko ettofaali. Ndowooza nze sijja kulwawo kubanga tukyalina okuwuliriza n'abalala naye mwebale nnyo ssebo director n'abakozi mwebale kubeera nti byengezaako okuwabula mubiwuliriza. Mbasiima nnyo ate neeyama nkyali ne Lwengo FM kubanga Lwengo FM teri mu byabufuzi bonna abantu ebaweereza ki kikimu. Nze chairman wa board naye yali tegaana kukyaza benvuganya nabo kubanga kino kirala n'ebiri ebyokuvuganya biki birala. N'olwekyo tuzimbe Lwengo nga tetujawudde era ndowooza kkiriza enkyo ojja kubondaga maaso awo we tuyiwa bloka nange nteekewoko ku bloka njiwoko ebisigadde tujja kwesinkana 27 sebo neyanza nnyo neyanza ayagala kunkola okwagala ensi nsonga nemusanyukemu temubeera nga bali awo ebirala era bw'okyawa ensi oba mubi obanga akyawa abakuzaala obanga akyayo omuzaddewo senga kaculya jangu muddiro wabula ekivuddeko ey'ensonga abantu batuuka okyawa ensi soboebale nnyo akayimbako kabaazi eyakankubira mwita Kizito zaavuga kakola nga nnyingira ku bwa mmeeya. Sebo webale nnyo webalire ddala. Mukama batuweera omukisa buli omu amusobozesa okutoola kyakola ki. Tukyalina mmwe DPC mugambe bwe kiba kiseetaagisiza abantu basulewo. Waliwo mutawaana tusole nga tusanyuka wano. Mwebale nnyo webalire ddala.